Omanya ddi Lubaale nti ekiseera kye ndimu akaaye, era omanya ddi Lubaale nti ammanjiza mu butabufu, era omanya ddi nti Lubaale gwe ndimu kati si mukambwe mulwadde. Oyawula ddi obubaka obw'ekisa, oyawula ddi obubaka obukambwe, oyawula ddi obubaka obukulaga akaseera k'olimu nti kazibu. Akati omukyala ono atuwadde obubaka buno bwe ngenda okuddamu yeddira ngabi, era nga mukyala munyolo. Akati njala tuwulirize obubaka bwe ate oluvannyuma tufunemu ebyokuyiga. Omukyala ono agambye nti yaloose omuti gw'enniimu. Enniimu ndooza mwenna mugimanyi, naye ng'omuti ogwo gwayagaagala nnyo 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 nnyo, nga muti munene nnyo, nga mwagaagavu nnyo. Omuti ogwo nga gwabalako enniimu nga mpitirivu. Omukyala ono agamba nti omuti ogwo tegwabaddemu nniimu ya kiragala n'emu, wabula enniimu zonna zadde zengedde bulungi nga zonna zikoze langi ya kyenvu. Kati ndowooza wabaddewo omukyala ng'ayagala omuwanulirayo ku nniimu. Mukyala gw'ogambye nti n'omugamba kanfune wano omuvubuka ajje akuwanulireyo ku nniimu. Ogambye nti obubaka buno tomanyi kye butegeeza. Akati nnyabo obubaka buno bwa bukambwe, obubaka buno bwa busungu. Tuyina emicungwa ndooza gya mirundi ng'esatu. Tuyina mangada, tuyina enniimu, tulina emicungwa obucungwa, emicungwa emyetoloovu emineneko gye bayita emicungwa, ne tuba ne mangada, ne tuba n'enniimu. Ebintu ebyo byonna bitegeeza ki? Mangada kitundutundu ekyekisa, okitegedde? Omucungwa obucungwa kitundutundu ekyekisa eky'emirembe. Ennimu kitundutundu eky'obusungu, okitegedde? Kakati njagala tulabe amakulu g'ebijjulo by'ebibala eri abaana. Mukyala gwe osobole okwawula ekirooto kyo kitegeeza ki nga tekimaze nakuvvuunulwa, n'abalala abakiwulira. Njagala tulabe amakulu g'ebibala. Lwaki abalongo batusaba ebibala? Amakulu, buli kibala kirina makulu ki? Akali njagala tutandikire ku butunda. Bwe bakusaba ekijjulo ky'ebibala naye nga kirimu obutunda nga bwe waloose, obutunda obwo okusinga buliibwako abalongo abeewalula n'abalongo abalala, naye nga kibala ky'abalongo abeewalula nnyo ekikulu. Akatunda kategeeza okutunda mu nsi eno mu bulungi. Mu bajjajjaabo buli ogabula akatunda ako, bajjajjaabo bakaagala nnyo. Kazzaawo enkolagana wakati w'abajjajjaabo ne baba nga bakulabira ddala. Akatunda ako kategeeza okutunda omuntu, oba okutunda oba nkyogere ntya, nga bw'onoobeera mu nsi ng'otunda, kale oba mikwano gyo gikwagala, bakasoma bakwagala, by'otunda biggwaawo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ndooza amakulu gako mukategedde. Ne tujja tubeera n'ekibala ekya kedo, ovakkedo. Ovakkedo kibala ekitudde mu bw'emirembe, kitudde mu langi eya kiragala, green. Green y'erangi ey'emirembe, ekomyawo emirembe mu bulamu bwo. Bw'ogabula ovakkedo oba osaba mirembe mu bulamu bwo. Ovakkedo yo kibala kya Kabaka Ndawula, era muti gwa Ndawula mukulu, okitegedde? Ekituntundu eky'ennaanansi, kituntundu ekijjawo obujiji oba obulumi mu bulamu bwaffe. Ennaanansi tosobola kuyita mu musiri gwayo n'otakalabuka wenna. Era abalimi b'ennaanansi babeera basiiwuufu kuba ennaanansi zibasalaasala engalo n'amagulu n'emikono. Omusiri gw'ennaanansi tosobola guyisaamu mwana muto ayavula wadde asimbula wadde ayiga okutambula wadde ow'emyaka 2. Asobola okugumalako ng'agenda akaaba, era asobola obutagumalako n'asalawo okutula butuuzi wansi. Ekibala ky'ennaanansi kya bugigi, ekibala ky'ennaanansi kijjawo bugigi, okitegedde? Emiyembe kibala kya mayembe. Abalongo b'amayembe oba abaana b'amayembe be basaba ekibala ky'omuyembe. Ekibala eky'ekitaffeeri kya Kabaka Ndawula kye kibala ekikulu ekikulira ebibala byonna mu Bwakabaka bwa Ndawula, kuba kye kyatula erinnya kitaffe. Kitaffe, okitegedde? Kitaffe eri ali ewala ddala, kubanga Ndawula
gwiye mukulu atudde waggulu ku ntiko ku mwaliiro ogusembayo era nga Namulondo eyo bagituulako ne Kabaka Mukasa. Kabaka Mukasa yajja n'ekitangaala ate Ndawula yatudde mu bw'obulamuzi asembayo waggulu. Kyokka ate nga ne Mukasa tumulabamu obulamuzi obusemba waggulu kubanga bw'otuukiriza ensonga zonna eza Lubaale Mukasa yasigadde okukoonamu sitampu. Kitegeeza nti mu kko emirimu gyonna nga bwe bagitambuza batudde ku mwaliriro gumu waggulu. Era Lubaale waba kuluma olina by'olina okutandikiramu so si mu baami abo be basembayo. Kakati kitafeeri kye kibala kya Ndawula ekikulu ng'okigasse wamu ne Paapaali. Kubanga Paapaali lye lyatula erinnya Paapaali. Paapaali Ndawula mw'omulotera mu katuntundu nga oloota emizikiti, oloota abasiraamu, oloota entalabuusi, lye Paapaali lya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Ekitundutundu ky'omucungwa kitundu kya kiragala. Kitundu kya mirembe. Era eriyo omucungwa ogutengera kukola langi ya kyenvu kyokka tewaliwo gikola langi ya kyenvu. Waliwo gisigala mu green naye nga gyengedde. Ne mangada bw'atyo waliwo asigala mu green naye nga ayengedde. Emicungwa yonna gya Kabaka Ndawula gikola ekitundutundu ky'emirembe n'ekitundutundu ky'obusookebwa obulongo. Ekitundutundu ky'enniimu, enniimu ne bw'eba nteekaawa, enniimu ne bw'eba eyengedde ekaawa, kyekitundu ekiraga nti nga ogenda kukaayirirwa ensonga zo. Emisamwa nga gikaaye, emisamwa nga gigenda kulumba mu bubi, kyekitundu ky'enniimu. Ekibala ky'enniimu teri muntu akirya nga musanyufu, bakirya banyinyi badde. Enniimu entuufu bakuzina enniimu ennyungirire. Enniimu ennyungirire oyinza ogisanga ng'ewoomerera oba ng'ewooma. Enniimu bw'ogiwa omwana omuto aginuuna anyinyibadde, omuntu omukulu aginuuna anyinyibadde. Bagiriisa mugaso, migaso gyayo. Omuntu agiriisa migaso, omuntu tagiriisa kwesiima wadde okweyagala wadde okuwoomerwa wadde obuwoomi, wabula buli agirya anyinyibadde. Baginoonyaamu migaso, y'enniimu gy'oloose. Enniimu kibala kikyamu nnyo mu kukirota mu bubaka. Era enniimu mu bibala by'abaana egabulwa. Naye enniimu egabulwa ki? Etya nti bw'oba omenya wali ebibala ng'obigabula abaana oba mu kibya, olina okugamba nti nsaba okunzijjako ekiseera ekikaawu mu bulamu bwange, mu mirimu gyange, mu ssanyu lyange, mu maka gange. Saba onzigirewo ekitundu ekikaawu mu maka gange, emirimu gyange, mu nsonga zange ez'abajjajjange. Y'enniimu. Okitegedde? N'ebibala ebirala gamba ng'amapeera, amapeera gazza mpeera. Ogabudde nsaba empeera mukama wange, abaana abalongo, bakabaka nsaba empeera mu byenkola, nsaba empeera mu nsonga z'abajjajjange zeetambuza, saba ntuuke ku mpeera. Okitegedde? Akati byemu ku bitonotono bye tusobodde okubamenyerako naye nga mulimu ebikajjo, ntungo, bulo, amagi gagabulwa, eggi lijjawo bugigi. Okitegedde? Entungo zitungirira nsonga, omuwemba guwemberera muzzukulu, ate obulo bulongoosa nsonga. Okitegedde? N'ebirala bingi ebibala. Ne twagadde tutuuke ku nniimu otegere ki kye waloose. Kati okulota omuti gw'enniimu nga gwonna gubulukuse zonna nga za kyenvu, baga nti obulongo busituse naye obulongo bugenda kusitukira mu busungu. Oyinza okifuwa ng'okizza munda gye bujjako awo. Oyinza okufuna ebizibu gye bujjako awo, mirimu okufa, buli kimu, boyfriend akwegaanye, biki, wa mwana we alwadde, mulimu abamu Lubaale nga babanja, mwana n'alwala, omwana oluusi n'atawona, biki, bintu ebyenjawulo binyinya ebituuka ku Balubaale ebitali bya bulijjo ebibaka by'amaziga. Okitegedde? Naye nga bamugamba tereza empewo weetereeze. Naye ng'ebirooto bino bajja babifuna naye atuuka ekiseera n'abyerabira nga yabyerabira. Kale ekirooto kino kye tunnyonnyodde omukyalo ono eky'enniimu, mu maaso myezi 6 myezi 7 nga yeerabira nadda nti yaloota n'ekirooto kino asobola okufuna ekikangabwa mu bulamu bwe. Ekizibu kya Lubaale, ebya Lubaale tebikolerawo. Era n'omuntu anoonya okutereza Lubaale ng'anoonyeza kufuna ssente, mba nkusaasidde. Kubanga ssente za Lubaale ng'onoozifuna tomanya. Lubaale lwasese tomanya, ate Lubaale lwanyiiza omanya. Lubaale bw'omusobya
naku 3 oba omaze okumanya nti Lubaale namusobezza owulirira ku mubiri gwo. Kyokka ebyobulungi Lubaale tabiraga. Lubaale ne bw'oli mukolera ekirungi kitya Lubaale lwaseka tomanya. Okitegedde olaba mbeera kukyuka, olaba kkola, olaba abantu kweyunira mirimu kwala, olaba ssente kubeera nti kati osinga ku bulijjo bw'ofuna, naye nga ekikolwa kye wakola ekyavaamu essanyu eryo kitutte emyezi 4 emabega, myezi 5, myezi 6. Abantu mumanye enneeyisa za Lubaale n'amakulu ga Lubaale. Abantu abateekerera empewo babatereza empewo ng'osuubira nti wiiki ejja nina kye ngenda okulaba. Ffe tukusekerera busekerezi. Ebya Lubaale si byakwemulisa, ebya Lubaale si byakabandabe. Wabula Lubaale kye kintu ky'owa ekintu n'obanga awadde omulalu. Era waliwo olugero olugamba nti ky'owadde omulalu ofaanana ky'owadde Katonda. Kati ne Lubaale bw'ali, bw'ogulanga ente n'ogiwonga mu Lubaale, leka kubeera nga wo ng'olowoleza mu nte eyo. Ente oba ogiwonze mu Lubaale oba jjajja wagikusabye ku kika. Waayo ente eyo gigule janjule vva ku nte. Tolowooza ku nte, totunuulira nte. Fuba kugiwa byakulya, lekerawo girowooleza nti ate Lubaale namuwa sina kyendaba. Gwe sirika genda mu maaso n'emirimu gy'okola. Olunaku lw'onookyusa embeera tojja kumanya. Bw'okuba omuntu omulubaale n'omukuba oluyoba n'omuvumo oba n'omusooza, okitegedde owulirira ku mubiri gwo n'ekiseera tosobola kukimanya ddi. Omuntu singa ogenda mu Lubaale n'obbamu ssente oba n'obba ekintu kyonna naye ng'oliko empewo, ekibonerezo kizibu okukiraba ng'okyajjukira ekirooto kino kye wafuna n'ekyo kye wakola. Ebiseera ebisinga obungi embeera eyo etuukawo nga tokyajjukira nti nina ne we nnabba, tokyajjukira nti nina ne we nnakaabya amaziga. Abantu bangi nnyo bakaabya bannaabwe amaziga mu nsonga ezitaliimu, ne bazikulaakulanya ne balumya abalala, ne bakosa abalala, ne beeyisa bubi, ne bakola batya, ne bakola ebintu ebitajja, ne baagala okusaanyawo bannaabwe, ne baagala okukola ebintu eby'engeri, ebintu ebitajja, ebintu eby'emitima emibi, ebintu eby'empala n'ebintu eby'obukyayi. Naye nga bonoonyereza biva ku ki? Nga tewaliwo nnyo nsonga gye wabula nga tebaagaliza bwagaliza, nga ba mitima mibi, ba mitima gyakko, ng'era banyumirwa nnyo okuwulira nti gundi agudde, gundi avuddewo, gundi asaanyeewo. Ebyo byonna n'ebintu byonna nga omuntu abikolanga mu Lubaale ng'oliko empewo, ebyo ebintu bituukawo nga n'ekiseera kyayita dda. Wano wonna oyina n'olaga ensindi w'amaanyi n'okola ki, gwe n'oyita kuli. Ekibonerezo n'embeera embi n'okukaaba n'okusasulibwa, ebiseera ebisinga obungi Abalubaale babifuna beerabira nadda ne bye baakola. Kati Omulubaale kyebava bakuutira tokolima, tokola munno kibi, yagaliza omulala, tobeera na mutima gwa ffutwa, tobeera na mutima mubi, ekitali kikyo tekiba kikyo, leka kulowooza nti ekyagundi kisobola okukera enkya ne kiba ekikyo. Ebyo nabituviiramu ebibonerezo. Omulubaale n'asiraana, osobola okutuuka ekiseera ebintu ne bikusobera, ensonga zo ne zikusobera buli kimu. Bye wali oyagala nga tobifuna, wali oyagala ssente nga tozifuna, wali oyagala kubeera bulungi nga tosobola kubeera bulungi, wali oyagala kufaanana nga gundi nga tosobola mufaanana, wali oyagala kweyisa nga gundi nga tosobola kweyisa nga ye, wali oyagala birungi, wali oyagala bugagga, wali oyagala kufaanana nga wali oyagala gundi asaanewo, wali oyagala gundi aveewo, wali oyagala gundi alekerawo okuwulikika. Ebintu eby'enjawulo, ebintu byonna ne bituukawo oluvannyuma lw'ekiseera nga weerabira nadda nga tokyayinza na kwezuukusa, kubanga Lubaale tusamira omu. Lubaale atudde ku oli, atudde ku nze, ate yatudde ne ku ono. Lubaale neeyisa ye eri emu. Okitegedde osobola okukulembeza bajjajjawo nti bakutuma okukola ebibi, kumbe empewo ezikutuddeko ze zitudde ne ku gundi gw'otayagalawo. Empewo zissa kimu. Buli lw'oyisa obubi omulala, abalamuzi babeerawo, bakulamula, balamuza mazima na bwenkanya, ogenda okulaba mu maaso ng'ebintu bikukyukira. Okitegedde? Kale n'ebintu ebisinga obungi tulina okubyegendereza. Akati ono omukyala alina okumanya ensonga ze butya bwe zirina okutambula, ate alina okumanya ekiseera kye mu kiseera ki. Lubaale agamba obulongo obukubanja kye kitundu ky'ennimu zino zonna nga zengedde zibulukuse za kyenvu. Lubaale agamba obulongo obukubanja, naye obulongo nga bunyiikaavu, nga bunyiivu, nga si bukambwe bulwadde, kye kibala ky'enniimu. Waliwo ogenda okutuukira ogamba nti kentereza ensonga naye ng'osobidde waka ne mu kibira. Sente zikuweddeko, oluusi bazikubbyeko, oluusi kino okifiiriddwa, oluusi otuuseeko ebikangabwa mu bulamu bwo, oluusi emirimu gifudde, oluusi tokyalina w'osaba kalimo, oluusi olina ebikangabwa mu birooto, mu bulamu bwo, mu nsonga zo. Okitegedde? Zennimu. Kwata nnyo ebigambo bye nkusomesa, kubanga mu maaso eyo ebisinga obungi ojja kubiraba. Ekirooto ekyo kiba kikulabula,
okutandika ensonga z'abajjajjabo nga bukyali, okufuna essalira, weetereze weezuule, noonya embiri noonya ensozi weezuule, kubanga Lubaale watudde ku bulongo, Lubaale wo wa nsozi, Lubaale wo wa ntabaalo wa kutabalira, Lubaale wo wa kufuna bataputa asobola okutaputta ebyo by'oloota n'osobola okubiteeka mu nkola mu orders zaabyo. Kye kitundu kirimu olabidde obulongo n'omusajja ali mu kyenvu, Lubaale wo yatudde ku bulongo, Lubaale yo si wakutereza si bintu, ne banakuwa ensawo ya Lubaale ne boonoteekawo embuzi ya Lubaale ne boonoozimba essabo, naye nga totegedde bulongo bwo, kubanga Lubaale wo omuto ne bw'omuteekerera tasobola kujja n'akola by'amakulu, atudde ku bulongo. Naye ekitundu ky'okulembeza mu Lubaale mu kitundu ky'abamweyana, ekitegeeza nti mukyala gwe olina okukulembeza ebitundu bisatu. Olina okumanya Kabaka bulamu, olina okumanya obulongo, ate olina okumanya Kabaka bulamu, olina okukulembeza obulongo, ate olina okutambuza ensonga z'abajjajjaabo n'okumanya ekitundu ky'abamweyana, bye bitundu ebiggalidde ensonga zo butya bw'oyinza ozitambuzaamu. Ebitundu ebiggalidde bye tusinga okulondola, buli abamweyana akwesimbyemu osooka kubukutira mu ye, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Akukuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe ye.